banna yawo goyinza okulamuza n'omusajja wa Katonda miliyoni 7 pastor have 7 millions kola 12 kuba kati ogenda kufa kola 12 tusabe kola 12 kale kola 12 mwe 10 mukasanvu mu bitano kati awofwa bobofwa ti banate Pastor Jake Sim. Oh my God, Pastor, please pray for me. Kale kati Pastor mpezeza 10 kubambi kola 17 bannange leero bw'aba alina kyeyalagulako ne kituukirira naku Yesu munagamba ogenda kufa so togenda kulama olaba muddira abasumba bammwe ababasiyaga omusajja yagamba Kayanja yamuwewetambisa munagamba maybe is chasing demons in my size. Maybe yes those are demons. Era mukyabeesiga yagenda okuwulira ng'omukono gwambuka naga yes they are demons there at that point. Yagenda okuwulira nga abadde mu demoni muganda wange tagoba demoni aleeta demoni. Omwana omuwala ayingira mu kasenge k'omusumba for counseling. Pasa namugamba ajjamu ekiteeteeyi mu linnya lya Yesu. Omuwala n'akijjamu. Akyamwe omusajja wa Katonda ajjamu empale n'agijjamu. Weebake wali ne yeebaka. Nga n'obwongo tebunnadda gamba yiye. Amala kuva ku ntandaro n'agamba neerindako. Man of God. Why? Omulembe gwaffe tebagusomesa kutegeera Katonda. Bagusomesa kutegeera bano. Kyovula bw'omusumba agamba omwana omulenzi jjamu empale. Jjamu empale n'amugamba kwata ku bugere. Edda twalina headmaster Sanja yatukubanga kibooko za leeti bannaaye. Bwe mutuuka leeti mwenna nga musimba bwe muti. Nga buli omu akwata ku bugere bw'ati. Mama! Akusanga ofunyiza olubina bw'oti n'akuba wano. Sanja John Patrick Bumba. Sirimwerabira. Uli omusajja sirimwerabira kuba nakakati ndowooza waakiri mu wiiki mulotayo emirundi 2 oba mu mwezi mulotamu emirundi 2. St. Mary's Bunja ku primary school. Okutuusa lwe twagamba taata ku bibiri salawo kimu tusome oba tuwase. Siddamu kkubwa mbooko za leeti. Tata n'agenda n'amugamba headmaster abaana bange tebaddamu kkubwa bakeera mu nnimiro. Abange toddamu bakuba. Era tuvi waka tumugambye taata sawa zino ziri 2 ne kitundu bali ku parade already. Bwe baba bankuba nkomawo nti ye okomawo. Ate twaddamu okuwaffe ku ssomero. Nga ffe unakuba tukuba leeti akufunya olubina bwoti bawa. Omusumba agamba omwana omulenzi n'amugamba jjamu empale kunama. Njjamu empale man of God angambye nzijemu empale. Munneera ekyo kigambo kya Yesu yakimugambye mulina amagezi mu mitwe mwe ababikola. Abakyala babonaaboneddeyo mu counseling room. Basa munaye pastor munaye akati bwe nafuna olubuto ne luvaamu kati okuba kulusida mufuna lubuto tofunanga lubuto. Jamu sikati tulabe. Jamu ne blouse. Tofunanga lubuto. Jamu empale. Okakasa. Kale weebake wali mu linnya lya Yesu. Era nga sister amanyi akyali mu kigambo kya Katonda. Bamalamu kuba 2-0. Agamba musajja wa Katonda akoze ekyo bandoota. Ndakyawedde dda. Why?
tetwategeera Katonda twategeera gye emizingiriiti egyo. Obasanga mu layini nga beeseetula layini eva kuno paka Bugerere. Kiki olwokuna kansolingi batuuse sawa 11 paka sawa 8 ez'emisana 11 nga bucha 11 baba basimbye layini ne baseetuka paka sawa 9 tanava mu layini. Kiki sajja wa Katonda ali eyo kyabakola bwawulira gamuwedde nga agira apozinga munga awumulamu gagamba nedda balindeko. Omusajja wa Katonda akyalina byakyakola kumbe kiwejjowejjo agenda okuwulira n'agamba okay. Omulala gibye bibeerayo kuba tetwategeera Katonda. Sigambye nti bonna ngamba ababikola. Sivumirira counseling naye abasajja abo baagaana okututuusa wali ku kutegeera Katonda. Kezekiya bwe bakimugamba teyayogera na Isaaya kigambo. Kyemugamba Kezekiya ye yali musiru. Essula ya 38 mu biro ebyo Kezekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Awo Kezekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde. Isaaya yamugambye ye ayogera na Mukama ogenda kufa so togenda kulama. Kezekiya n'akyukira ekisenge n'atandika okusaba ne yeegayirira n'agamba nti ayi Mukama bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima nnyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Okuteekateeka ennyumba omanyi kiki yali amugamba? Ekisooka gundi kwalimu okwenenya ng'omuntu tegeka eddaama ani akuddira mu bigere. Abaana tebeetemaatema. Vaayo oyogere nti ku Namulondo gundi yaddako. Teekateeka ennyumba. Ate nawe weenenye tozikirira. Uliraawo katono. Awo Kezekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira. Kati wulira. Kezekiya n'agamba Mukama nti Mukama jjukira bwe natambulira mu maaso go n'omutima ogwatuukirira. Katusooke ku ekyo oba mbimaleyo. N'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Jjukira bwe natambula n'omutima ogwatuukirira n'enkola ebirungi mu maaso go. Kezekiya n'akaaba nnyo amaziga. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira. Katusooke tukomaawo. Tukomye ng'ekigambo kya Mukama kikomawo omulundi omulala kyakomawo eri Isaaya. Kati ng'oli mu budde obw'eddembe nga Mukama akuwaddeyo wiiki namba ng'otambula oli mulamu okola emirimu gyo nga bw'oyagala ogenda buli w'olaga n'akuwaayo olunaku n'akuwaayo wiiki n'akuwaayo omwezi n'akuwaayo omwaka n'akuwaayo emyaka n'akuwaayo 2 n'akuwaayo 5 n'akuwaayo 10. Ebbanga eryo lyakuwadde olikoleddemu biki? Byokoze mu eri ebbanga eritali lya kazigizigi ng'oli free. Osobola bimujjukiza olunaku lumu ng'olina obwetaavu. Kubanga byokola bigenda ku akawunti yo nsiba mbagamba. Buli kyokola kirina akawunti gye kigendako mu nsi endala. Ng'ogenda tuuka ekiseera nga kw'olina okutoola oteeke wano ku akawunti yo kuliko ky'osobola okujjukiza Mukama. Kezekiya olw'okuba yali amanyi nti akawunti ye eriko ekintu, then aba tadiringa na Isaaya, adiringa n'oli afuga akawunti ze. Olina ky'osobola okujjukiza Mukama.
entambula zo oyinza ozijjukiza Mukama kati zaakatambye emabega ekiro watambudde otya akawungezi wabaddewa nedda wakomyewo waka n'oyogera birala naye munda mu mutima gwo ng'olina oyo alaba mu kyama akawungezi wabaddewa jjo wali luddawa luli wasulawa lwe walimba nti ogenze mu kyalo wasulawa omwana w'omuntu osobola omulimba kati waliwo oli alaba mu kyama kubanga yamugamba jjukira ne bwentambudde oba misana oba kiro nedda waggaddewo edduuka ku ssaawa 11 naye waka watuuse ssaawa 5 wayiseewa waliwe walimbye mbu jaamu mungi simanyi jaamu yakutte nedda wayiseewa osobola kuba Katonda ye tebamulimba osobola okijjukiza Mukama nalabye Kayanja ng'alwana n'omutima gwe nalabye Kayanja ng'agezaako okusiiga ekifaananyi mu bantu naye ng'omutima gumusalira omusango Kayanja si ffe bw'olinako obuzibu bulina mutima gwo gwe ne bw'ona otulimba omutima gwo tegukusalira musango Kayanja omutima gwo obulira ng'oli free bwe bw'olira ng'omutima gwo guli free nga tegukusalira musango serve your Lord serve your God feel free bireke nze olwaliro ng'omuntu ajjanga njogerako mbuno era ali ekisiyaga nga nziyanga neewozaako bana si akisiyaga bana ebanimba ng'oggyeko bino ebyobufuzi bino nga bibadde nga lutalo lwa gundi ddala nga lwa mwoyo nga lwa kanisa neewozeeko ekintu kyonna omutima gwo bwe gubanga tegukusalira musango feel free omutima gwo bwe guba tegulina musango gwe gukusalira mu ggulu tolina musango in fact ekyo ekigambo ekituufu ebintu byonna ebikwogerwako ne bw'otambudde ne bw'okoze nabiki omutima gwo bwe guba tegukusalira musango mu ggulu tolina musango why fayiro y'eggulu eri mu mutima gwo kubanga awandiika fayiro y'omu ggulu atunula ku mutima asoma ku mutima kati olwedde fayiro y'eggulu ogimanyi buli muntu ali wano omanyi fayiro y'omu ggulu kyogamba tomanyi bw'otambudde kati mumanyi lwaki twesiba nnyo ku basajja ba Katonda tetulina byakujjukiza Katonda olw'okuba toyina byakujjukiza Katonda y'ensonga lwaki weesiba nnyo ku basajja ba Katonda siwakanya kusabira bantu kuba principle ya Katonda naye era bo baabikozesa nabyo ne babyonoona